Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli serious nnyo nze sebaka nyabo. We give you glory that finally they have reached the long-awaited day. And now we pray and commit this occasion into your hands, Lord. Bless them, Father, and grace the occasion. Bless the parents of Chitima. Bless the parents. Kwabaddewo okusaba okw'enjawulo embaga ne bongera ogiteeka mu mikono gya Katonda. All glory and honor comes back to you. In Jesus' mighty name we pray. Ebyenjawulo byaddewo okubasanyusa omunamu abadde n'ekwaya wedi abadde bayimbira obuyimba. Ekigambo kya Katonda kyogera Tala biri mu bbiri omukyala akondera omwami we owulira omuwa ekitiibwa kubanga gwe muto gw'amaka mukwano okuba mu bangi alonze gwe okuba mukyala we alina omukisa omukyala golonza alina omukisa omukyala golonza omututte mubeere bafumba b'emikwano temutengananga alina omukisa omwami golonza alina omukisa omwami golonza mututte mubeere bafumba b'emikwano temutengananga.
my friend and friends, Mr. Ekagwa. Obubaka obusembayo abazadde n'ab'emikwano bwe bawa abagole babufuna ku mbaga. Kino bakikola nga bayita mu kye bayita speeches. I know the bridegroom, Mr. and Pastor Ekagwa Wilfred. So many years ago, I remember the day he was coming to receive the Lord Jesus as his personal savior. He was a businessman like me in Malaba, but I was by then a pastor. So I was leading prayers for lunch hour from Pentecostal Church of Uganda. So he had a problem with his business. Somebody robbed off his money, and actually the best thing he decided was to run to the church. I think by that time when he was running to the church, he didn't know what was going to come on. So when he found me, we preached the gospel. He was sitting quiet, and later on, when we are summarizing lunch hour, he ran to me and said, "Pastor, I'm torn to pieces. I don't know what to do." Just my beloved sister. Bakulamune vanibadde tubazanyira yakazanyo kamu twakula ennyo nga tuzanya naye n'okuba nti mugoleka sikyamu kyakumusikusawo naye vanibadde tubazanyira mufabulu w'emyaka egisinga tugimaze wamu naye nga tuweereza wamu naye era kyenjagala ennyo okumwebaza ennyo kwe kisa Katonda kyamuwadde okwekuuma okuva mu mutongwe paka olunaku lwaleero nga tazaddeyo mwana ayina musajja gwegasse naye njagala nnyo okwebaza tumukubereko mu bbalaza. Mukoleko guno si kintu kyangu naye sisita wange kuze naye Mukama asobodde omuwa ekisa ekyo n'abeera mu gumiikiriza. Era Musumba Ekagwa, eri my sister mwegenere. Amen. Asobodde okwekuuma emyaka gyonna gye tubadde nga tuli bato paka olunaku lwaleero. So mukyala mwegendereza, mukyala mwesigwa, si mukyala mubalizi. Okay, Kolasi mu Uganda tugamba kubalika, tugamba she's a really responsible lady.
olugenda enjala terudda bakitegedde bulungi nnyo ne babagabira ekimere. Oli musumba tandekerera anuŋŋamya era mpanirira ewe mpita mu kiwonvu ekyokufa sirina kyentya ndi mumalirivu. Oli musumba tandekerera anuŋŋamya era mpanirira ewe mpita mu kiwonvu ekyokufa sirina kyentya ndi mumalirivu. bakyusiza ng'era omwami yabadde mu white ne black mu bitengi era nga yasoose okuyingira omukyala naye n'akomawo nga yambadde purple ne silver ne bwongera okukoona omuziki. Kumbaga si kirungi gendayo nga totutte kirabo. Abagenyi baabano bakitegedde bulungi nnyo ne babatwalira ebirabo ebikola ng'entandikwa mu bufumbo. Nachiwa Sheila amuwaka fumito nagamba muna musumbe kulika yojo kulikira yodala onaga kulika yo sijwamu ekirabo kise nabo bijo ebirabo bijo kulikira yodala munange musumba kuliko obuwungu kuliko ekikomando ekyawuli lunaku kati kulikira yodala onolyanga leero ku mmere
kulikirayo ddala mukabisayo aferayo pastor oye pastor Papa Robert mukama bawenye omukisa omwami n'omukyala Ekagwa obufumbo banyumire mukama bawenye omukisa amina. Okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli serious nnyo nze Sebaka nyabo